Mwebali kulaba mukutu Joseph Tamale Mirundi ku Facebook natera ate mwebali kutuwagira nnyo ku tamalemirundi.official omukutu gwa YouTube. Ekileso olwaleero kwe kwogera ku bantu bano abajjira mu Looya nga bakutte mundu ne baddamu ate ne bakwata ababa bateereddwa naddala nga kooti erina abasibe beetadde. Gye buvuddeko omwalaba ekyali ku musango gwa Kaweesi fenno tufaayo nnyo okunoonyereza tumanye ekyomunda ekirimu ekyo. Bwe baata abasibe bavunaana omusango gwa Kaweesi gye buvuddeko awo ate wavaayo abantu abataali mu uniform z'amagye nga bakutte mundu ne bajja mu lujja lwa kooti ne baddamu ne bakwata abasibe. Twagala okubategeeza bano baali ku biragiro byani ani abalagira ani abaleeta ekyo tunoonyereza. Naye mu kitundu kyaffe ekisooka mu kunoonyereza kuno kubatta Kaweesi bano oba kituufu nsonga ki eziddamu ne zibakwasa. Twagala okunoonyereza ku nsonga ki eziddamu ezibakwasa. Twayogerako ne Kanso James Mubiru. Ono nno Mubiru ye yaleeta emmotoka eyali egenda okutambuza abasibe nga bateereddwa. Kakati nti oluvannyuma lw'abasibe bano kubanga bayimbuddwa ne bagamba nti wali bujulizi bumala, Mubiru ne faamu gy'akola nayo baasalawo nti baleete emmotoka enaabatwala. Naye ate kyabeewunyisa okubeera nti nno bano bwe baali bafuluma kooti ate baddamu ne bakwata abasajja abaali beetegese obulungi era nga kino nga bwe guzze gubeera emyaka 3 gyonna gye batulaze. Kakati Mubiru ono nanyumyamu naye ku lukomo lw'essimu n'abaako byannyonnyola. Naye kennyini bwe baali batwala abatta Kaweesi bamukwatiramu ne bamuyoola. Kiki ekyaliwo nga bamukutte, lwaki ali mu mbeera gy'alimu kati? Atubuulire safe house gye bamuteeka bwe bamukwata bamutwalawa yayitawa abimanyi oba tabimanyi atunnyonnyola n'okutunnyonnyola. Ye nga Mubiru yeeyingirizawa mu nsonga z'ebintu by'abatta Kaweesi ye ate babaddamu bakwatira ki? Yabo bennyini bawolereza yalowooza be batta Kaweesi. Essimu eno yabadde y'abuntu naye nze ndowooza nti ffe nga bwe tuli omukutu okunoonyereza nina okugibateerako musobole okubanga ensonga zino muzikwasaganya wamu. So mbyogenda okuwulira bye twabuuziza Mubiru oluvannyuma lw'okuteebwa ebitongole byamukwata okuva ali ku kooti ate era abasibe bo ne bibasigaza. Kajojjoji w'ebibuuzo gwe Musoya agendereramu okukola ki okutegeera kiki ekigenda mu maaso. Mubiru bw'ati bw'ayogera mu ssimu oluvannyuma lw'okuwambibwa naye ate ye n'ateebwa ku nsonga za Kaweesi. Nani manyo oli mu kofi. Katonda yazizza bibye. Nterako ku ttaala awo kati. Katonda yazizza bibye. James oli nange ompulira bulungi? Mpulira bulungi ssebo. Ogamba otya omuntu w'abantu? Katonda yazizza bye naye baaba. Agenda okulaba omusajja akukutte kana akayanga mmulo. Ak'obutemu bwennyini obwa boda bwe bakozesa. Okitegeera maani. Olaba naye mbuulira. Njagala kumanya. Oli mu mbeera ki? Abadde oze kuki? Nfunyeeko ku statement abasajja bankubaye naye bankubira. Bakulira ebyo byankwata bantuuka munda mu mutwe nagenda bankuba bigala bya mundu. Basamba tekeba abasajja bali. Sokoleke kankutegere bulungi James tuyambagane. Gwe Looya w'abantu ba Kaweesi. Not katidabayo. Is a leading council. Naye nga nali mu kuba Looya. Okitegeera. Kati ife twatukodamu ne farm yaffe, it's one farm. It's the same farm. Farm wa main advocates. Tukula ffenna wamu. Kati baali tubavuga nze nali mbavuga muvuzi nga tumaze twali ffenna mu kooti. Ekitegeera kubanga omusango tugubadde mu ffenna. Kubanga statement one eraga nti Kanso James nti gwe wali oyagala kutolosa abasibe mu basimawo batadde naye ate tebaali basibe kuba baali bamaze okukola ki? Baali bamaze okubatta nti baali bayingira mu mmotoka yo. Ekyo nabye bagamba. Tebaali nomaze tolosa abasibe. Baali babadde bail. Era amagye hawaship ng'abuuliza wali omuntu enaye n'ensonga. Ekitegeera. Ne tugenda ne prison nyini
ngebatadde Mhm. ekitegeera challenge wejjira bano ndowooza ba CMI be bajja bajja na Looya emotoka yona bajonoona bonna bali mu Looya balabika lwakuba okyali mu mbeera mbi naye ojja kubakeberako face ezo zonna ziri kiriya bali mu they are layered ne basooka bagira ne bangamba kola gula ne bagamba wabani identify yourselves kubanga abapoliisi bonna baliwo nga tolina omwatu kati nange ne baggulawo awo baali batasookera omutuka ne bajasa ne bagakanzugulayo bannange masa omutuka yange nali nakagula bati olugi ne balumenya ne bayingirira waliwo wano ndaba omusajja ayambadde green waliwo ayambadde green kati akutte embaddi ali mu katishaati ka gundi ka butolobojjo ati waliwo ayambadde naye buli yeetoloddewo ayina emmundu bonna bayina emmundu nezipisto byomwaine weetoloddwa kamala okubala 1 2 3 4 kakati waliyo eribesiraba wano zendabako ziri 4 ng'omu akutte bw'ati mu bulago osiga nengerako omutwe gwokka nagambe James engeri gye bamukuttemu ayo tasafokeetinga gwe nali sisaawe ebyaddala nali sikyasanga sisobola kwogera nga seetegeera era nalabira ddala okufa kwetuukiriddeko kati sooka ombuulire olwo bakutadde mu kimotoka bakutwalawo ate kati badooza bali bantwala mu safe house naye kasita bategeera nti ndi munamateeka ne bawithdrawinga gwe bakola ki ne bawithdrawinga kubanga banvuga simanyi gye bali bantu naye batwagenda bankuba anti gwe kyoyita withdrawinga nze sikitegeera oyingira ne bakuntwala gye bali bagenda kuntwala ne bafuna waliwo babantwala kireka ofiisa bambega ne banteekaawo kati waliwo omwami najja nambuuzabuuzaawo ngalo baali bataddeko ekintu mu maaso nga kiringa kigoye nga bakusibye nga simanyi ne bakinzija kuba tebazijjako nti nampuuze buli talambuka butalampusi ne babuuza nondiruddawa ne batanziramu awo ne bangamba mwami najja natinaga gyantugende nakwata ku mukono natandika ofisi natandika okumbuzabuuzaawo naŋŋamba awe naye kyagala okunywa nga enjala ennyo nti ennumba naye nga njagala amazzi olina ssente ne mbaasente zinibi ne bandetera amazzi kati olwamala ne babaawo emmotoka eyajjaawe yankima ne bantwala ku polisi y'ejjinja Jinja police station Jinja road oba ejjinja Jinja road navaawo nesooka nsulawo nasulawo ennaku 2 in fact banzijako statement yesterday banzijako statement nembanyumiza buli kimu ne bangamba tugenda kugulako omusango gwa obstruction owulira kati obstruction yetya temwali mu lujja lwa kooti twali mu lujja lwa kooti mu lujja kati gwe nga amanyi amateeka mu lujja lwa kooti mubeeramu obstruction benyininyire twalina okugulako omusango gwa obstruction nga bo owulira naye baate bagugulako ffe kubanga ffe kooti yali tuwadde abantu baffe nga bali free kati bo ne bajja ne obstructed us kati wano mu kutwala tewamanya ogambye bagenda bakubaakuba bankuba naye gwe byebankuba gwe gaayi simanyi si bulungi mwana abasajja bankuba mu kifo era njagagenda nkya kunkolako sikani badokita baŋŋambye mpulira obulumi mu mbiriizi mu kifuba abasajja babi nnyo mwana abapiira nnyo abo abasajja olwo gye bakututte tewategeerayo saategeera nayo naye baŋŋamba oba baali batutte kireka abamu abaŋŋamba mbaeka nali ndi kireka kaakati ovaayo otya okutuuka wano ku Jinja road be baakuvuga nanti bennyini be baavuga ne kati olwo kati ndi nno bantadde mu kamotoka kaabwe banzirako empiipo ne bampa bagamundu babiri ne bandiita ne banteekaawo ne bamala bo ne bagenda ne bakita kati ogenda baggulako keesezi njala sobola kusooka kutereera bulungi bwe nabala okutereera awo nga twabika nkitegeera peji ya 6 Daily Monitor balaga fesi yange bulungi si nti baagiraga bulungi wabula omutwe gwe gwonna weeguli otunudde waggulu oli akutte mu bulago akuli mabega yali akutte mu bulago ye simulaba mwana abasajja abo naye bantunze
no general ekyo bayinza okuba bakutunze naye nga ssebo munda oli ku mafumira gonyiga ekyokubiri basobola okukwata nga wali omenye mateeka naye sirabawo kyali kikwasaawo nedda tewali mateeka naawe ati bebalina n'okusiba kubanga ogenda omutwalo gwe wali bebalina okusiba kubanga one it's not in law to arrest someone without arrest warrant. It's not in law to arrest someone without identifying yourself. James nawe olabika oyagala akavuyo kati ki ekyakuleesa emmotoka okutwala abo abayaayi? Nkugambye law firm yebadde ekolako ebyo ebintu muzeeyi. My law firm has been working on that. Nkitegeera. Law firm yaffe yebadde ekolako eginyisa sebo. So nga I was at work nali ku mulimu gwa bakama bange. Okay, nga responsibility yammwe. Responsibility yaffe kututwa ku bantu baffe kubatwala ku office kufuna meeting nabo. Nkitegeera. Ibambi nalabye wano olaba nze muntu adda kuba essimu y'emirundi mingi nga teriiko. Nagikubye eggulo ne ndowooza n'olwalirwa kuba leero nafiiriddwa mbadde ngenda kuziika ngambye waayi tebusobola kuziba nga sizeemu kubira ku ssimu ya James nali manyi baagitwala. nawe nasaba ntegeera esimu tebasaana zibaddiza abantu be bawamba naye bonna baabimpa byonna mbiyina. Katonda yakusaasidde kankusabire osuuke. Gwe sokoleke James abo abantu be bavunaana okukugwa Kaweesi keesi eri etya be batuufu babawaayira buwaayizi mu kusinziira ku mukubaalo kooti erina kipuruvinga naye fe according to gotogodo nava guy balina nga abali innocent ekiba tebalina na bujulizi bubapiininga naye babasibye emyaka kati tegiri mu 3 emyaka kati 2 bali mu kubasiba naye general go batunuulira abayinza okuba nga bebatta Kaweesi abo. I doubt. Bali basala. Bali bakata. Bakwatayo bukwasi buvubuka awo. Kisoboka. Kwanda banga abatali steady sijja kulinda. Simanyi kituufu kubanga si. Wayo muntu osobola oluusi muwakadira. You cannot judge people but I doubt. Simanyi bakituufu kati kooti erina kipurovinga ekyo kyova tuli mu kooti. Kati balina okweta obujulizi obupiininga them to guiltiness. Butulinda. Wae kale kankuleko ofuna obujanjabi. Tunaddamu. So yoyo mubiru bwati wanyonyola mubiru kanso mubiru James aneno ndowooza mubiru ojja kulekerawo gattiko ebyemirimu ate mu byobufuzi kubanga oba Looya ng'owolereza ate nga abakulaba mu kakofiira ka people power ekyo nakyo nsonga ndala sigirese nti olw'okuba nti nno byabufuzi kubanga bwe bankutte ku nsonga y'ebya kooti ate y'ebya kooti ey'obumenyi bw'amateeka obulimu n'okutemula abantu ey'ebandala so abawolereza abantu bano kyobolaba nti Saalongeri Lugwago yagenda n'awoza n'akivaamu noza mwebuuzeeko ne faamu yammwe mutegeere ebintu bino engeri gyabikolamu bwekyo bwe tutambudde mu kana akasooka tujja kwongera obbaleetera obubaka obwa investigative journalism omukutu guno gwe gunoonyereza ffe tufuukula ne tunoonyereza ensonga zonna ezekuusa ku by'obukulembeze ebyobufuzi Joseph Tamale Mirundi akwabeerako saako nammwe ate abasigadde mutulinde mu kitundu ekirala mweraba.